Ngemu ku ngeri y'okkendeeza emisango okwetuuma mu kkooti za Uganda, ekitongole ekiramuzi nga kiri wamu n'ekibiina ki LexisNexis Rule of Law Foundation kyalese Enkola omugenda okuyitibwanga abalamuzi okuwandiika ensala zaabwe mu bwangu. Leero Ssaabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Nzaija Enkola eno agitongoza ku kkooti ya Ssemateeka mu Kampala. Ono akubiriza abalamuzi okwettanira enkola eno nti kubanga ejja kuyambako okkendeeza ku kwetuuma kw'emisango kyokka n'abasaba okwetegereza obujulizi obubeera buleeteddwa ku fayiro kibasobozesa okuwandiika ensala ezisaanidde mu misango. Of case backlog has loomed over our courts. Research shows that a significant portion of our time as a judge is consumed by administrative drafting, formatting and manual legal research. Therefore, this tool is our surgical response to that delay. I know some even use one finger to type. You know, you look for A, then you click on it. Then you look for B. It first confuses you. You move around and then you click. So I think this judgment writing tool is going to help you. You just upload your facts and then it helps you to do many of the things. Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jane Francis Abodo atangaazizza ku bukulu n'obulungi bw'enkola eno. And the beauty of it is that it is not replacing reasoning. The reasoning part, it will remain with us. It is just helping us to actually organize the facts of the case to the law and then the reasoning and the reasons for a judgment. And that's what they say, judgment is what remains standing after the shouting of the lawyers in the court. When it reaches judgment writing, everything falls silent. And then the judgment stays on and on for so many years. So that's why this tool is so important. Abalamuzi abalala nga beetabye mu kutendekebwa okukozesa tekinologiya ono bamutenderezza era ne bakubiriza bannaabwe okumwettanira. But we have found two ways to use the tool and use AI at the same time. One of them is to use Microsoft Copilot and also to use LexisNexis plus AI, which we have acquired. In this way, the tool will remain a living institutional resource, evolving through practice, experience, and continuous learning rather than remaining a static product. The Governing Council views this approach as essential. Judicial training must be adaptive, evidence-based and responsive to the lived realities. Oluvannyuma enkola eno etongozeddwa Ssaabalamuzi era ne yeeyamu okulaba nga abalamuzi bonna okwetooloola eggwanga bamanyisibwa ku nkola eno. Abawoomya omutwe mu nteekateeka eno baweereddwa satifikeeti okubasiima. Anetina Kayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindiri.